Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira mbalamusizza nnyo bakikana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lw'akaseera kano ke batuwadde nga tusenvula mu lugendo olw'okudda ewaka n'okkomyawo obumu eri bakatonda muntu abatudde ku sseŋŋendo maama Nattimba weewaawo. Nkomyewo nate naye nga tonnaba kuwuliriza by'ogenda kuwuliriza nkusaba nga Katonda kozesa obuyinza bwo obuuze omutima gwo ku bigambo by'ogenda okuwuliriza n'omwoyo gwo webitakkaanya nabyo nkusaba obisuule mu gguluka weeyongere n'obulamu bwo kubanga oli Katonda eyeetengeredde era oli Katonda owannaggwano nga newankubadde bangi tebamanyi kyama ekyo naye kye kyakuleeta okusobola okubeera ng'okizuula weewaawo. Olwaleero nkomyewo ku lw'ekibuuzo Nnaalongo Nabuguzi kyabuuzizza ne nkiraba nti nno okusinziira kaseera ke tulimu ate ne obukulu bw'amayengo kubanga bye bimu ebikulu ebikozesebwa mu kwawula eŋŋano ne ku bisubi, okwawula eŋŋano ennamu ne ku bisubi oba ne kubirera akaseera kati ke tulimu okusobola okubeera nga bayawula bakatonda okusinziira ku kusalawo kwabwe weewaawo. So ensonga lwaki nkomyewo n'omulamwa guno ogwa Katonda muntu engeri gy'asobola okubeera ng'ayimusaamu amayengo ge ate n'ogakuuma. Ekisooka mu byonna mu lugendo lw'amayengo gano ebigambo bye ŋŋenda okugamba tebitegeeza nti nno osuule okusamira. Buganda n'amawanga amalala ge gamu agaakuuma obumu obugatta obwa Katonda obwawamu obutugatta ng'abakatonda abatudde wano nga ekizikiza tekinnaba kubeera nga kiyingira mu Buganda ye yali Namuziga oba ne tribes ezeetoolodde yali Namuziga ezaali zikyakuumye the one oba kye tuyita obumu nga newankubadde ekizikiza we kyajja ne mukiyita ekitangaala obumu obwo bugenze busattulukuka naye kati ke kaseera okubeera nga buddizibwawo. So abantu abasinga abaazaalibwa oba emyoyo oba bakatonda ab'enjawulo abaazaalibwa mu bitundu ebikyalimu obwakabaka nga bukyatambulira ku nnono zaabwe waliwo ensonga lwaki obeera wazaalibwa osobole okubeera nga oyimusa amaanyi ku lw'obumu. So ebigambo bino by'ogenda okuwulira tekikutegeeza nti nno nti suula obuwangwa bwo oba tofaayo kitegeera naye olina okubeera ng'okola ekisoboka okulaba nti oteekawo naddala abali wabweru at least tukola kyonna ekisoboka okulaba nti at least oteekawo obusinziiro weereza abantu ewaka ssente bateekewo at least obusinziiro wabeerewo kye tuyita okujja empewo wabweru ziyingire munda mu ggwe kiba kitegeeza nti okkiriza obwakatonda bwo okitegeera kye bayita okuzza empewo mu nju
tekitegeeza nti nno oba ozireese mu kibbo naye obeera okkiriza nti bajjajja abo bali munda mu ggwe kubanga toyawukanangako nabo. Okitegera? Wokeera ku makya n'ogamba nti Omuganda azaaliddwa mu Uganda nti si Muganda, manya si Munnayuganda, ate nga Muganda, ate nga tumanyi nti Omuganda asangibwa mu Uganda, then abeera akyogedde yabeera omulalu. Kubanga tosobola kyawula, tosobola kwawula Musoga na Uganda, tosobola kwawula Munyoro na Uganda, kubanga bwe buzaaliranwa obwogwo omwoyo gubeera gutudde ku butaka obwo mu kaseera ako, nga newankubadde nziramu kujjukiza nti tozaaliddwawo wokka, ogenza okugabana buli bbala erya sikiini etudde ku maama Nattimba. So walana abantu bonna ng'olekamu ng'omanya nti nno naawe weewalalenamu. Tuyina nnyo akasunguyira ak'okuwaayi oba ak'okuteeka buli kintu kyonna ku muzungu nedda. Omulabe waffe vampire ne invisible enemy nga ye Jehovah Jireh ne vampire zinne. Si munnaffe newankubadde ng'abamu babakozesa kubanga n'omuddugavu yennyini abanyigiriza si wammwe muzungu. So nga we baakyusa omuddugavu n'abeera nga yabafuukira akagumba mu ngatto ne bali nabo we batyo we bali. So tuleme kutunuulira kkala, tuli baana bandemu. Ekiseera amakyusa gajja tusobole okubeera nga twegatta, okusobola okubeera nga tujjamu enjawukana tudde mu bumu, kubanga tuli baana bandemu. Kitegera? Tuyawukira bwereere. So olina okukola kyonna ekisoboka okulaba nti oteekawo obusinziiro. Mwenna abali ewaka mukole kyonna ekisoboka okulaba nti muteekawo obusinziiro n'okumaliriza abalongo. At least awo oba oyina obwogerero eri bakama abo. Kino kiba kiraga nti okkiriza obwa Katonda newankubadde abamu babeera tebasobola okukola kino, naye olina okukikkiriza nti okkiriza obwa Katonda munda mu ggwe, nti oli mwana wa taata Tonda ne maama Namugereka nga ye tiketi esooka, era nga buli wokkiriza ebigambo ebyo, okitegera, buli wokkiriza ebigambo ebyo nti oli mwana wa taata Tonda ne maama Namugereka, waliwo amayengo ag'enjawulo agakugjamu mu butonzi era n'ogamba nti ndi Katonda. Ekitegera? Otandika olugendo olwa mayengo ag'ekitangala n'okwagala agagattaganya obwa Katonda bwammwe oba agagattaganya obwa Katonda bw'obwa Namunigina. Kitegera? Ekintu ekiri mu Buganda kiyamba kubeera nga tukuuma obumu, naye obumu we buba buganye busobola okubeera nga buzimbibwa ku bwa Namunigina deni ne bugattibwa okusinziira ku mayengo, abantu abamaakinga n'amayengo ago. Kitegera? N'obeera nga ofuna famire empya okusinziira ku mayengo, kubanga amayengo agago we gabeera nga gayambuse gakuba ag'abalala ne babeera nga tebakyabeera easy naawe, nga tebakyayagala kusembeera y'ensonga lwaki ogenda okulaba nga omulubaale oba muntu yenna akkiriza mu buwangwa, abantu ab'ensi abatambulira ku nsomesa y'ensi babeewala ne weesanga nga obeera bw'omu. Mu bumu wano kikuyamba okubeera nga weezuula. Okitegera? So tulina obuzibu nti abalubaala abasinga naddala mu kaseera kano weebuuze amakyusa kyeki era gaba gabazze kukyusa ki. W'obeera nga ozze okola ebyo by'obadde okola nga biganye okubeera nga bitereeza ensi, ekitegeeza nti nno amakyusa we gabeera gazze waliwo ebintu ebimu by'olina okukyusa mu ndowoozayo ne mu nzikirizaayo. Nga we mulaba nti nno obwakabaka bwa Buganda bwaseseetuse okubeera nga butuuzibwa okuva mu bwa Walumbe ne tubuza mu bwa Mirembe oba mu bwa Namirembe
kitegera mwabirembe ke kakulenge akagattaganya omutima ogw'ensi Buganda mu bumu mu bwa Buganda ntege jjajjaffe atugatta si Buganda yokka naye agatta obutonzi bwonna. Okitegera? So oyina okukkiriza enkyukakyuka y'endowooza yo. Muganye okubeera nga mwejja mu ndowooza ey'okubeera nti mufa mugenda kufa paka ddi. Amakyusa gano gajja gabakomyezaawo omulongo oyo nga ye mwoyo gwo oyo original blueprint etandikibwako okusobola okubeera nga egatta ne n'omuzimu gwo. Omuzimu gwo ogwo nga guli mu foomu ey'ekikka ne gagattaganya n'omuliro nga ye original blueprint yo nga ke katibako akakukola then n'ofuuka bumu n'ofuna obulamu obutaggwaawo. Naye mukyalemedde ku theory enkadde ez'abassa wansi ate nga ye gwayina okwezuula. Gwe wawulira nti n'ebigambo byenkugamba omulongo nti bya bulimba kwata ku mutima gwo buuza naye ddala bino byayogera bikyamu oba bituufu nyamba jjajja okubeera nga neezuula amazima agatudde munda mu nze mbuulire ekituufu ddala ndi Katonda. Gwe kennyini ojja kwezuula toyina na kubuuza muntu mulala wonna wabweru. Kye kigeze ekisooka mu bukulu era ekigenda okutwala ku nsi empya. Kkiriza nti oli Katonda. Bangi basigikkiriza, bangi bagenda kufiirwa ebifo ebibadde bibategekeddwa ku lw'okulowooza nti nno bo balina kubeera nga bakolerera kujja kufa nga we bagenda bwe bityo balemeddwa okubeera nga bakyusa endowooza yaabwe. Bakyali mu sayiko ey'ekizikiza ey'enzikiriza z'amadiini. Okitegera? Baganye okutegeera nti nno ebitabo byonna bye baawandika baali bawandiika ku buli kinnoomu. Naye omulabe waffe yawandiika ebitabo ebyo abikuweereza obisome omuwe permission ey'okukusaanyaawo. Kyokka nga yali akutegeeza ebyo gwe by'oli ate ogwe nga obikozesa okubeera nga wetta. Kubanga bimenya amateeka g'obwakatonda agakukola. Ekisooka weegaana obwakatonda bwo. N'obugabira omuntu omulala nti gw'olina okubeera nga oyitamu. Kintu kibi. Ekirala n'ogamba nti nno olina kuyita mu kwenenya ku muntu omulala nakyo ekyo kibi mu butonzi nnyo. Kye bayita ebibi ebyandiyise ebya sserugugo mu butuufu bwabyo ng'ovudde mu kizikiza kye byabalimba. Kitegera? So eno starting point nnene nnyo mu bwakatonda bwo, okukkiriza obwakatonda bwo nti taata Katonda ne maama Namugereka ne bajjajjaabo bali munda mu ggwe byebyo ebibbo ebitugattaganya n'omanya nga ozze lubaale wabweru omuzizza mu mubiri. It's a recognition okukkiriza nti nno bajjajjaabo bali munda. That's it. Naye tebayawukanangako naawe. Oli kimu. Oli kamu, oli small part of the whole cosmos. Obutonzi bwonna oli ttondo eri obutonzi bwonna. Ekitegeeza nti wogera ku makya ne weegaana jjajjaawo obeera naawe kennyini weegaanye obeera butooletoole bwo. Ekintu ekitasoboka. Kitegera? So eyo step namba emu okukkiriza obwakatonda bwo. So tugenda kuyita briefly mu bwangu yangu bintu ki by'olina okubeera ng'okola okukuuma n'okuyimusa amasannyalaze go buli lunaku. Ebintu bino bibeere at least abasobola okubeera ng'obikola kubanga kati kye kintu ekisigalidde okubeera nga tukola
okubeera nga tusobola okutuuka ku nsi gye twajja okubeera nga tugendako eri okubeera nga tukula eggulu ku nsi. Si ebyo bye baba balimba nti nno woofa wookolera eggulu yeffe tulikola mu atmosphere ze tubeera tukoze. Woobeera nga tweyatudde nti oli Katonda ng'okyali mu mubiri oba ogudde ebigezo, ekitegeeza woogenda eri oba ogenda mu planet ey'abo abatannaba kutegeera bwa Katonda bwaba batannaba kwezuula. Self recognition. Katonda munange byebigezo ebisooka ku point eno, nga newankubadde buli step erina ebigezo byayo, naye ebyo eby'emaaso olibisanga mu maaso weribo olibeera otuuseeyo. Jjukira tubeera mu bulamu obw'olwaleero. Kitegera. So ekintu ekisooka kyenkusaba ky'oba okola, funangayo akadde, linnya wansi eddakiika 3 n'okusoba buli lunaku. Abali mu bifo ebitali emu misota, abali mu bifo ebyewaka, linnya wansi n'abaana baffe mbalinnyise wansi eddakiika 3. Okitegera? Eddakiika 3 n'okudda waggulu buli lunaku nga tebali mu gundi, tebali mu ngatto. Kitegera? Oba okwebakako mu busubi ng'omubiri guli bumu n'ettaka, oba n'okwebaka ku mukeeka, kye bagamba nti mukeeka ki ewaka musobole okubeera ng'obalansinga amayengo go ne maama nattimba, kye bayita okukka muko eka ku mukeeka. Y'ensonga lwaki baatugamba nga abakulu baafunanga akadde ak'okwebakako wansi ku mukeeka, osobole okubeera ng'okwataganya amayengo go ne maama nattimba kubanga tuli bumu. Tosobola kwegaana maama nattimba kubanga oli munda mu ye era muli bumu. Kitegera? Abasobola okufuna akadde abali kumpi n'ennyanja muwugeekokko n'amayengo gano ag'obwamukasa ag'amazzi, kubanga twakolebwa mu salt water, si ttaka nga we baatulimba. Twakolebwa kye bayita Pisces, obulongo bwa mukasa n'obwa sekiriba kya ttaka, nga sekiriba kya ttaka aba atudde mu bw'omunnyo, then jjajja atudde mu bwa mazzi. Y'ensonga lwaki amazzi gakola 70% ku mubiri gwaffe oba ku kyombo kyaffe. So funayo akadde abali kumpi n'ennyanja oba abali kumpi n'ebidiba, buli lunaku olinnyekokko ku mazzi oba owuga abasobola okuwuga, oba teekamu buteesi bigere. Abatasobola kubeera ng'ofuna oba ogenda okuwuga, funa mu bbaafu oteekemu amazzi, oteekemu omunnyo, ogasabire ogagambe nti nteeka amayengo ag'ekitangaala n'okwagala mu mazzi gano, oyiseewo eddakiika 5 n'okudda waggulu, then olinnyemu okumala eddakiika 3 n'okudda waggulu ky'obeera oyagala. Then okulya ebibala, lya ebibala, tandika okubeera ng'ova ku nnyama, kumanya ku mmere emu naddala eya supermarket eyaza vampires. Va ku nnyama, va ku magi. Abakazi bo abasinga baatandika okugavaako, naye n'abasajja wonaabeera ng'ogalya ng'otandise okubeera ng'otambuza naddala ng'otuuka ku stage ey'okugattaganya obwa Kristo bwo nga atuuse ku mutima, wonaalya amagi ogenda kuwulira reaction, kubanga jjukira waliwo obukyala bwo. So nze nagavaako okusinziira kye nnawulira mu nkyombo kyange. So kirungi n'amagi naawe omusajja gaveeko, kubanga olimu obw'ekikazi wekibeera nga naye weesalirawo omubiri gwo gwe gubeera gwegambye. Ekintu kyonna kyonna ky'oba olidde ne kibeera nga kireactinze mu mubiri gwo, oba olina okwekkeneenya. Omubiri gwo gubeera gwogera. Ekintu weolaba nga kikoze backfire, kiveeko. Kitegeeza nti oba olina okweyiga biki by'olina okulya, biki by'otalina kulya. Kitegera? Ekirala, olina okulwanyisa okutya.
ekyo nzize nkibasomesa y'ensonga lwaki vampire okukulemesa okubeera nga olinnya amayengo go baateekawo engule ekisenyiga ekyo 19 senyiga 19 yabateekesaawo si bulwadde nti bulwadde naye yabateekesaawo kututeekako panic kuteekako kutya mu kutya gwe kennyini yegwe wetta ne weebikka mu kwebikka carbon alina okuvaamu then ye kennyini n'omuzzaamu n'okola self destruction mission n'omala ne bakuyongeramu ebigenda okufula robot okujja mu bwakatonda bwo obuli nakyo okitegera so weewala okubeera ng'otambulizibwa mu kutya weewala amawulire g'aba vampire agakuteeka mu kutya ebintu eby'okutya relationship is embi eziri toxic zeewale olaba ng'omuntu yenna akuteeka mu kunyiiga akuteeka mu kubeera nga ova mu bwakatonda bwo kakkana funa engeri w'osolovingamu ensonga ezo oba si kyekyo w'obeera ng'osobola okumwewala mwewale w'obeera nga osobola okubeera nga omusabira n'okubeera nga mussa kimu kikole musobole okubeera nga oluusi ofuuka omusiru okusobola okubeera nga oteeka eddembe mu maka so ebintu ebimu nga Katonda otuuka n'olicognize nga n'omanya nti ebintu ebimu bwe mubeera nga mwogera omuntu omutuufu mu bwakatonda w'obeera ng'oli n'omwagalwawo mu muntu omutuufu mu bwakatonda enjawukana oba ebyokwogera bwe mbeera mutakkaanyizza ebintu ebikunyiizizza mu kifo ky'okubeera nga muyomba omuntu akuze mu bwakatonda kiba kibayamba okubeera nga mukyusa munneeyisa ne mufuna solution kyebayita divine principles zino ze zikwataganya kakulenge ak'okubulago ke kagattaganya divine all energies era weewava n'ebigambo okitegera so abaakuze mu bwakatonda omanya kubanga jjukira obeera mukama w'obwakatonda bwo otandika nti buli kintu kyonna omwagalwawo kyabeera akugambye mu maka n'akugamba nti nno mukyala wange omanyi kino ne bweki kambawe just example nti mukyala wange tuli bafumbo oyina okubeera nga teweeyisa nga muntu ali singo kubeera ng'okwata ku makya ne weetimba ebifaananyi ebya mini maybe ku social media ne babeera nga osindiikiriza abantu abalala abakulaba okukukwana n'ensoma ebintu ebyo ate nange ne binnyiiza lwaki ebintu bino tetubyewala okitegera olengera we mugenda okukyusa n'ogamba kale ne mutuula omuntu omugezi mu bwakatonda mu kifo ky'okubeera ng'oteekamu akasunguyira ofuna solution n'ogamba kale kati gwe nange tukole principle ey'okubeera nga twewala ebintu bwe bityo osobola okufuna ebirala ebintu osobola okudisplayinga ku social media ebifaananyi ebizimba abalala oba comments ezizimba abalala dhani okubeera ng'odisplayinga amakaago kubanga amaka kyama amaka naye buli kimu ekibeera kibaddewo mu makaago n'okidisplayinga ku social media biki buli omu n'abeera ng'amanyi y'ensonga lwaki mwereetera n'ababbi anyway tudde ku mulamwa kikuyamba okubeera ng'ofuna solution mu makaago dhani okubeera nga muyomba ofuna solution emugamba nti kale katukole divine principle nti mwami wange nti oyitiriza nnyo okujja ekiro okukomawo ekiro at least abadde ayingira omukaaga yingira essaawa ennya abaana babeere nga bakulabako okkakkana n'olema kubeera nga wogamba nze ndi musajja oli musajja ndi musajja oŋŋambako otya nedda kakkana musolvinga ogambe kale mukyala wange wadde kale nyina bakwano bange mbeerako nabo naye kale nsaba at least olaba otya
tukakkanye nzijenga ku ssaawa at least 5. Okay, olengera we mukendeezezaako oba ogenda okulaba nga ase oba paka ssaawa 4 na agree nga paka ssaawa 4 oba ssaawa 2. Kitegera olengera nti mufuna solution. Kitegera mubeera mufuna solution ezibayamba okusobola okubeera nga mukwatagana nga bakatonda abeetongodde. Mufuna principles mu bulamu. Tokkirizanga kubeera nga otambuza bulamu bwo mu buwawa, buli omu n'abeera nga akusika busisi nga bw'abeera ayagala. Akakulenge kalamba akaawo kagattaganya principles eziri divine mu bulamu bwo. Tokeera ku makya kunywa mwenge n'otaamiira nti lwakuba nti gurupu gy'olimu nti yabatamiivu. Oli katonda yeetengeredde. Y'ensonga lwaki tubagamba nti tokkiriza muntu yenna kuinfluencinga mu bwa katonda bwo. Oli katonda yeetengeredde gwe. Lwaki obeera okkiriza okukola ekyo ky'okola nga osindiikirizwa abantu balala? Lwaki okkiriza ebizibu nti lwakuba nti nno nnyina ebirowoozo bingi kanywa omwenge? Kyokka ng'olina principle eyo egamba nti kino ne bwe kiti siina kikola. Kitikira nga katonda ow'obuvunaanyizibwa olina okutuula wansi n'odefininga principles ez'obwakatonda bwo ezikufuga, n'omanya nti nno nga kyonna kye kiri tewaliwo omuntu alina kunzijja ku principles zino. Ng'Abaganda tuyina principles ezitufuga nga ziviira ddala mu butonzi nti toyina kuwasa mu kika kyo, toyina kuwasa mu bukojja. Kino kintu kinene nnyo ekikuumidde abantu mu bukulenge okubeera nga bufuna amasannyalaze amabi ne bateekamu obukojja ne basobya amayengo gaabwe. Gwe ne mwefuula nga mulowooza nti nno muli semanyi eriiti mu kizikiza. Eriiti kikale. Manya nti oli mu mulembe muwawa, weewaanirira mu bwamuwawa, n'ogenda ne weegatta n'ow'ekika kyo, n'ogenda ne weegatta ne maama wo nti lwakuba nti abalala tebakimanyi, naye obutonzi bubeera bukimanyi era obeera weesiba. Amaanyi agasinga amasukkulumu gabeera mu kikolwa ekyo eky'obufumbo. Buli wookera ku makya ne weegatta n'ow'ekika kyo n'omuntu yonna gw'oziza, gwe kennyini osiba obukulenge bwo. Ebintu bino bireeta obukulenge bwo okwetugga. So omuntu yenna abadde akola oba ng'omanyi nti ogenda kukola ekintu ekyo ekyobuko, okubeera nti nno ogenda ne weegatta n'ow'ekika kyo kikomye olunaku olwaleero, era omanyi wobeera ng'omanyi nti olina ow'ekika kyo gw'obadde weegatta naye kikomye olunaku olwaleero, wobeera ng'oyagala kutwalibwa ku gundi ndala, ku mutendera oguddako. Ekika kyo kikuzira n'ekyamamawo kikuzira. Kitegera nze wemmanyi, naye ng'ebika ebikulabirira bibeera 4 mu bwakatonda bwo, naye ebikuzira mu bikolwa ebyo nze kyemmanyi bibeera 2. Waliwo abansingako bajja kubeera nga bampabula mu nsonga eyo, naye okusinziira kati nga nze mu bwakabaka bwe nasanga e Buganda at the moment kyemmanyi. So ekintu ekyo kitugga amasannyalaze ego. Kitegera kitugga amasannyalaze ego. So abantu bonna abakiwuliriza oba ayagala okugenda kubeera ng'obalansinga amayengo go kikomye olunaku olwaleero, beera kwagala, tokkiriza kintu kyonna kitambulira mu kutya kubeera nga kikukola kikutambuza okikkiriza. Tolowooza nti nno okwebikka nti kwekola kye byonna byonna. In fact ekintu okwebikka ku mumwa, it is a shame of act, shameful act. Babeera babagamba nti ensi muli batiitiizi.
vampire wezigamba it's a mask of shame era kyakolebwanga abo abantu ababeera abatiitiizi ensonga lwaki bakiteekanga ku baganda baffe be batwalanga mu buddu vampires abakikolanga newankubadde waliwo abamu ku bakatonda bannaffe abakozesebwanga naye obusungu tubuteeke ku mulabe waffe ye vampire ne mukama waabwe Actions oba akulibwa Jehovah Jireh kitegera so beera kwagala kitegera ekirala abali kumpi n'emiti genda otuule wansi w'omuti oba osobola okuguhagingako n'ogwebaza weebale kubanga naawe ejjukira waliko omuti weebale ku lw'obuweereza bw'otuwa Katonda munnange tuula wansi w'okumuti kozesa amaanyi ag'ebirowoozo byo osobola okufunayo ko olunaku oba mu wiikendi n'ofunayo ko olunaku n'otuula wansi ku muti kitegera kyetuyita okukozesa amaanyi g'ebirowoozo n'olaba nga amayengo gakuvaamu gayingira mu muti nga wegafuluma wegakomawo wegayingira mu kawompogo wegagenda mu muti wegakola kubanga jjukira tutambulira mu bumu omuti guno engeri weguyina emirandiro egitudde mu maama nattimba gusobola okukuyamba okubalansinga amayengo go eri abo ababeera abali mu bifo ebirimu seminti nga katugambe oli mu kalina abali mu biyumba osobola okukozesa ebirowoozo byo n'omerako emirandira ku bigere ebyo n'oyingira mu maama nattimba ng'okozesa ebirowoozo byo then n'olaba nga amayengo gakutambulamu kino nakyo kikuyamba okubeera nga obalansinga amayengo go ekirala oyina okunywa mineral water weewale amazzi aga tap kubanga galimu sodium chloride gwe bakuteekeramu okusobola okubeera nga obukulenge bwe tebugguka n'eriiso eryokusatu terigguka so weewale okunywa amazzi bwe gatyo nywa amazzi agali nakyo nywa amazzi ag'okumuddumu nywa amazzi agatali polluted naddala ago aga national water mafu gaba vampire baabasoma baabagamba nti mukozese kemika eno nti erongoosa amazzi ne batamanyi nti nno kakodi akateekebwawo vampire okubeera nga bakozesa education yaabwe ey'ekivampire okubeera nga twetta ekirala kozesa ebigambo ebyandi ebigambo ndi bino ng'okozesa ekigambo ndi kikuyamba okusika amayengo ag'enjawulo mu bwakatonda bwo okitegera ng'okozesa ebigambo ndi buli lunaku kikuyamba okubeera nga oteeka era ng'oattractinga amayengo ag'enjawulo mu kyombo kyo kitegera ebigambo nga ki ebigambo nga ndi kitangaala ndi kwagala ndi bulamu ndi ddembe ndi ssanyu ndi ssuubi ndi kukkiriza kutukuvu ndi muliro gwa kakobe ndi butonzi ndi mazima ndi bwenkanya ndi bumu ndi Katonda owannaggwano ndi mukama w'ebirowoozo byange ndi mukama w'empulira yange ndi mukama w'ebigambo byange ndi mukama w'ebikolwa byange kitegera era ndi bumu n'obudde obw'amakyusa gendimu olunaku olwaleero era n'obwakatonda bwange obutukuvu kitegera bigambo bingi nnyo byenze mbagamba ebyandi so buli w'okozesa ekigambo ndi kiyita amayengo ag'obwa katonda bumunda y'ensonga lwaki mulaba nti ndi era mulaba nti nnyukuta 3 ne mu luzungu kye kimu kye bayita I am kye mulaba jjajja waffe Yesu kyagamba I am oli ndi ekyo kyendi
so kozesa ekigambo ndi osobola okubeera nga osika mu butonzi bwo amayengo ag'ebigambo ebyo by'obeera oyogera ebiri positive mu bwakatonda bwo n'okwekkiririzaamu abasinga okubeera nti temwekkiririzaamu mwe kennyini obeera tosobola kufuna mayengo ago wekkiririzeemu kitegera ekirala saba obuyambi obw'abajjajjaabo newankubadde nti nno ekizikiza kyajja abo bayita sitaani simanyi agenda kubayamba naye jjajjaawo yaba agenda okukola kyokuyamba naddala kati abakazuukuka abatandise okubeera nga batandika olugendo lwabwe jjukira oluggi luggale kati oba olina okubeera ng'olina omulimu mungi nnyo downloads nyingi nnyo z'oba olina okukola ki okukola ffe tuzze tukola okumala ebbanga kati kitegeeza nti obeera weetaaga obuyambi bw'abakama abo oba bajjajjaabo naye nga tebasobola kukuwa buyambi nga tobusabye ekisooka olina okusooka okumala okurecognizinga nti oli katonda then n'obasaba bajje bakuyambeko naye tolowooza nti ogenda kutuula butuuzi bakole ki nedda researchinga noonyereza wuliriza emisomo egy'enjawulo egitali gyange njekka egintu egibikkula n'ebintu ebikolebwa mu nsi okusobola okubeera nga weeyozaamu ekizikiza ekikulimu kitegera ekirala yongera okubeera ng'okozesa amaanyi g'ebirowoozo byo power of your mind ng'okozesa amaanyi g'ebirowoozo byo ng'okozesa kala zetuzze zenzize nga mbasomesanga kitegera kala zenze mbasomesa so ekisooka olina okubeera nga obukirenga obwo mu mubiri gwo okozesa ebirowoozo byo n'olaba nga obutaddeko then ne bugenda nga buli lunaku ogenda obwasa kitegera ogenda obwasa nga woolaba red gyase mu position eyaawo weeri ku busajjawo oba ku bukyala bwo then mu kabutobuto I mean ku kiwataawo we wali akakulenge aka orange oba akazaabu nako kaase then genda waggulu ku mmeeme ento ewali akakulenge aka yero nako kaase bino bintu bikolenga buli lunaku kitegere genda ogende ku mutima akakulenge akali opposite n'omutima ke kakulenge ak'oku mutima ak'okuna ka green kaase ka kiragala kaase genda ku bulago akakulenga aka blue nako kaase kikolenga buli lunaku then kuliisa ebyokusatu waliwo akakulenga aka blue omukwafu ono ow'okubulago ali blue naye w'amazzi ow'okubwenyi oba eriiso lye eryokusatu abatukuvu w'abatukuvu gye bayita Ark of the Covenant kaase ng'okozesa blue omukwafu then waggulu ku mutwe akakulenge ak'oku mutwe ke kakulenge kakoba ow'amazzi kitegera nako kaase buli lunaku ng'okozesa ebirowoozo byo nga woolaba ekifaananyi era nga bifaananyi eby'enjawulo byenze mbalaga beera ng'obwasa kitegera ogenda okulaba beera ng'okozesa ebirowoozo olabe nga ekitangala mu bukulenge bwo kigenda kyeyongera ng'okozesa the sixth sense kye bayita ebirowoozo kitegera kubanga abantu bangi nnyo mu mbuuza amasannyalaze gano oba kala zino nzitambuzza nti oba amasannyalaze ngatambuza nti okukozesa birowoozo kitegera then osobola okukozesa mu bukulenge buno obw'enjawulo obwo n'okozesa kala eya pinka ne bbulu nga zigenda zeetooloola n'ogenda ng'oyozaamu bwezito buli kakulenge we kali n'ogenda ng'okoozaamu then ekirala n'okufuna obwakiwanuka oba enjuba n'ogiteeka mu buli kakulenge nga amayengo gaayo we geeyongera ne gadda mu kakulenge akalala kubanga tuli baana bakiwanuka kitegera tuli baana ba njuba so
enjuba ebeera ekuyamba ng'okozesa ebirowoozo by'okuyoza obukulenge bwo omusanvu paka kakulenge n'ak'omunaana akayeru naye ako kabeera kakattaganya obeera otuuse kye bayita enguuvu corona obeera otiikiddwa ng'ogattaganyiza obwakatonda bwo n'oddizibwa obulamu obutaggwawo then n'otandika omubiri ogw'ekkumi emibiri 13 ku mutendero gw'okutaano gwe tuddako kitegera so kozesa n'enjuba okubeera nga okyajinga obukulenge bwo then ekirala buli lunaku w'oba ogenda okwebaka ng'ovudde ku mulimu kibeere mu habit okukozesa omuliro gw'akakobe kitegera kozesa muliro gw'akakobe mera emirandira giyingire mu maama natimba jjayo omuliro gw'akakobe ow'amazzi then okole n'ekisoke okwetooloola omuliro guno gwambuke okukusingako wagguluwo naawe kennyini weerabe muli ng'oli munda kitegera era ojja kuwulira ng'owulira olusoke olwa ng'okozesa ebirowoozo ojja kuwulira olusoke olukwetooloola mu mubiri gwo gwonna then w'omaliriza ogambe nti amayengo gonna gatatuukiridde mu bw'ekitangaala n'ekisa mugwe kiba kikuyamba okubeera nga weeyozaayozaako emyoyo egyo gy'obeera osanze oba ebirowoozo by'oba ofunye maybe onyiizeemu ku mirimu gwe kennyini weeyamba okubeera nga weeyozaako then n'obizza omama nattimba n'otandika obulamu obujja biba bikuyamba okubeera nga weekuumira amayengo go waggulu ekirala kwe kubeera nga weewala okusonyiwa ekyo nakyogeddeko okwesonyiwa kitegera n'okusaba ekisonyiwo eri abo ababeera bakoze eki ababeera bakusobezza n'otandika okubeera nga obeera mu bulamu obubwo n'otandika okubeera nga ebintu obiraba bulabi kitegera so nakyo kikuyamba okubeera nga okumira amayengo go waggulu okwewala ebifo ebirimu okuyomba okubeera nga muli mu kukaayana y'ensonga lwaki Katonda abeera akuze toddaawo okuyomba mu by'eddiini nti simanyi ffe abasamize tuli ku Katonda omutuufu biki Katonda omutuufu atudde munda mu ggwe teyeetaaga kubeera nga omuwogganyira oba ng'owoggana n'abalala Katonda omutuufu bamusinziza mu kyama kubanga ali munda mu ggwe gwe waliwo akeera ku makya ku Sande n'agamba nti bikkula omubiri gwo nnyingire mu mubiri gwo tusinze ffenna Katonda wa mu kyama ali munda mu ggwe kitegera then ekirala fuga ebirowoozo byo tutandike eno challenge eri gwe nange kubanga tubadde mu dimension eteeka mu birowoozo oba tuprogramminga mu endowooza ey'oku TV endowooza embi enkyafu etuteekamu okweraliikirira okuteekamu endowooza etuteekamu amayengo amabi kitegera tandika okubeera ng'olowooza mu ndowooza eyamba ffenna abakatonda lowooza maama nattimba ng'omukutte mu kifo ky'okubeera nga buli kiseera olowooza simanyi school fees biki ebyemabega byayita eby'omu maaso tebinnaba kujja lowooza naddala ku kintu ekituyamba ffenna nga bakatonda mu bumu lowooza nga otudde mu muliro ogw'akakobe ow'amazzi then gukuyitemu gusaasaanire ensi yonna then obeera oyamba ffenna nga bakatonda abaawamu okutuwonya kitegera manyi si kyangu naye kipracticinge buli wooba okola gezaako okulaba nti ofuga ebirowoozo byo kubanga ku mutendera gwe tuddako tuyina okubeera nga tukozesa ebirowoozo okutonda so oyina okwemputinga ebirowoozo byo kubanga jjukira ne mu kujogera tugenda kubeera nga tukozesa birowoozo ekitegeeza nti oyina okuyiga okubeera n'ebirowoozo ebiri empty
So lugendo si lwangu naye mpola mpola nga wosaba ne bakama abo bakuyambeko. Ekirala osobola okukozesa tekiniki ey'olulimi lwe nagamba nti ofuna olulimi olulimi n'obeera nga lugenda ku mumwago ogwa wansi n'emmannyo n'obeera nga oluzinyiikiriza. Kitegeera oluzinyiikiriza then kuli nga wootaddeko ebirowoozo kiyamba amayengo ag'amakyusa okubeera nga gakukkamu bulungi. Then ekirala okussa deep breathing. Funayo kaakadde osse ebikoowe eby'amaanyi at least mu lunaku. Funayo kaakadde osse deep breathing. Togendera ku bino eby'abavampire bye bayagala nti buli kiseera weeteekeko. Amayengo aga musoke omupya oba oxygen omupya abeera akuyamba nayo ku programminga n'okuyozaayoza mu kyombo kyo. So deep breathe. Ekirala beera mu bulamu obuli positive. Kitegera tunuulira ensi mu mbeera eri positive. Totunuulira buli kimu nti kirimu. Manya nti nno mu buli kintu kyonna mu bulamu kirimu ekirungi n'ekibi. Concentratinga ku kirungi, ekibi kireke. Kitegera funayo ko akadde weeyawule kye twandiyise meditating. Funayo ko akadde weeyawule osirikeko. Mu kusirikako kikuyamba okubeera nga weezuula n'okufuga ebirowoozo byo. Kitegera ekirala beera mwesimbu eri obulamu bwo. Kitegera manya nti nno ky'oyina waliwo omulala atakola ki atakiyina. Kitegera oyinza okubeera ng'okaaba naye nga waliwo ate omulala ye atasobodde kufuna kakisa kano nga bamuteeka mu ttaka, tasobodde kufuna kakisa kakufuna bulamu obutaggwawo. So siima nti gwokyalina akakisa akayatudde osobole okubeera nga ne woobeera ovuddewo mu bulamu at least obeera togda mu kubbulukika mu planet ey'okufa buli kiseera. Achievement nnene nnyo mu bwakatonda bwo. So beera weesiime mu bwakatonda bwo, kkiriza ekyo ky'oli. Ekirala weeyagalire oba yamba abantu abalala mu busobozi bw'oba oyina. Of course tetukugamba nti nno yamba weemaleko, nedda. Oyina kusooka kumala kweyagala then okwatiseeko ne ku balala. Kitegera ekitangala nga tonakiweereza nsi sooka okyeteekemu then okiweereza eri ki eri ensi. Buli kintu kyonna kitandika naawe. Kitegera so kola ebikolwa ebyekisa. Kola ebintu ebyo ebikunyumira. Nakyo kiyamba okubeera nga okola ki otereza obukulenge bwo oba amayengo agakutuddemu mu kyombo kyo ekya Nowa. Kitegera beera musanyufu. Ensonga lwaki ku bigambo ebyandi tugamba ndi musanyufu oba oyita amayengo ag'obusanyufu. Kitegera ekirala wekkiririzeemu, kkiririza mu ssenga w'omutima gwo. Togendera ku mbuyaga ya buli muntu. Kino kiyamba okubeera nga okuza amayengo g'obwakatonda bwo. Ekirala abayina ebisolo beera kumpi n'ebisolo kubanga ebisolo bino engeri byo we bitannaba kubeera nga bifuna emyoyo egya waggulu ng'egyaffe egisalawo ennyo. Ebisolo tebyopoozinga butonzi nga ffe ate wetubyopoozinga. So mu makyusa wano ebisolo bingi nnyo ebikwatagana ne maama Nattimba. So kwatagana naye mulereeko oba weebeera akabuzi, weebeera kapa, weebeera mbwa girereeko, yogera nayo yeebeera ewulira omwoyo gwayo, girereeko. Amayengo gabeera gakola kijjukira tewaliyo kintu tewaliwo kiri permanent. Enju nga woogiraba etambula, amayengo gatambula, naawe kennyini otambula. Buli kimu kiri in motion.
kitegera. So weesibe ne ku bisolo bino bijja kubeera nga bikuyambako. Kola exercise. Ekirala oba osobola okuyimba obuyimba si ennyimba eza vampire, ennyimba eza meditation n'okuzina amazina, eŋŋoma zino kitegera, eŋŋoma z'abajjajja ezaffe eŋŋanda nazo ziyamba kubanga twasomye kaawe mapega nga taata atugamba nti buli wookuba eŋŋoma oba ekivuga ekirala notes ezo zizaala amayengo agali mu line yemu n'obukulengo omusanvu obuli mu mibiri gyaffe kitegera. So funayo kaakadde ku eŋŋoma musanyukeeko, kibeera kiyamba okubeera ng'otereza amayengo go kitegera. Basobola okufuna meditation music naye mukozese. Ekirala mu kunaaba wano kozesa ebirowoozo byo. Abalina shawa labanga amazzi agakuyiikamu nga olaba kitangala kyekikuyiikako nga kikuyiikako nga mu kukulukuta wano ebikyafu byebigenda nga weeyoza, naye ng'okozesa birowoozo ozibiriza bwoti ng'amayengo wegakola ki wolaba nti weeyiwawuko amayengo ag'ekitangaala ate ne gakuggyako ekko kitegera ng'okozesa birowoozo byo. Aba akozesezza ebbaafu, mu bbaafu era osobola okuddira amazzi ago ng'ogalaba kitangaala nga buli woogeeyiwako weegati agakuvaako gabeera maddugavu oba nga galinganga ag'ebisooto kitegera. Obeera nawo weeyozaako amayengo ng'okozesa birowoozo byo naye ng'okozesa amazzi gano kubanga jjukira twakolebwa mu bwamukasa mu bwamukasa. Ekirala kola ku mutima gwo, fa ku mutima gwo. Misomo mingi nnyo gye tusomye nga tuyogera ku kintu ky'okukuuma ky'okuzimba omutima gwo kubanga omutima oba ekirungo ekyokwagala ekigattaganyizibwa ku mutima ge maanyi amasukkulumu agatukola mu bwakatonda bwaffe, agatugattaganya n'abazadde baffe taata Tonda ne maama Namugereka. Ekirala buli lunaku yiga okubeera nga buli woozuukuka weekuuma nga tonnaba kufuluma, weetekeko bbunwe owa either baria eya zaabu oba osobola okukozesa ebirowoozo ne weetekako baria eya ekitangaala ekya white ng'eringanga baaluuni naye ng'okozesezza birowoozo. Buli woozuukuko oba ogenda okutambula kibeera kikuyamba nti eyo yonna gy'obeera otambulidde amasannyalaze amayengo amabi gabeera tegayingira kyombo kyo kitegera. Kale ne we gabeera gayingidde then w'okomawo ahe ne weeyoza n'omuliro guli ogwakakobe naye kibeere mu practice yo kubeera nga weekuuma kitegera. Wetambulira mu bbaali yayo naddala abali mu bifo ebirimu abantu abangi kubanga n'emyoyo emibi gibeeramu okubeera nga gikulemesa obuteezuula n'obutasobola kubeera ng'otegeera nti oli Katonda eyeetengeredde. W'obeera ng'otunuulira omulabe waffe yatutega akatego nti buli kimu kye yadizayininga era buli kimu omuntu kyakkiririzaamu olunaku olwaleero kyakumunafuya. So tokkiriza kubeera ng'onafuwa, kkiriza mu bwakatonda bwo, manya nti oli Katonda owannaggwano kitegeera. Oli Katonda owannaggwano, tokkiriza bakunafuya, tokkiriza kubeera nga ogamba nti weefudde Katonda simanyi biki nedda. Ekirala mpozzi kanziremu essaala eno oba ebigambo bino nabibagamba okusobola okubeera ng'oyita obutonzi obutukuvu. Ogamba nti obutonzi obwagalwa nsaba mukebere ekyombo kyange kyennyambadde olunaku olwaleero mu bwakatonda bwange leero nga nsaba muggyemu amayengo gonna agatatuukiridde mu bw'ekitangaala n'okwagala. Nagutyo nsazaamu endagaano zonna, emikago n'enzikiriziganya zonna ze nakola mu bwakatonda bwange nga zimpeereza nga nze
era nangirira okubeera obumu n'obwakatonda bwange obunkola okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwange okuva olunaku olwaleero mu bulamu obutaggwaawo. Butonzi obutukuvu, nsaba okumyewo amayengo gange ag'obwakatonda bwange okuva mu lubereberye n'obutonzi bwange mu ntandikwa, nsobole okubeera nga ntambulira mu bwakatonda bwange obwo obw'obusika bwange okuviira ddala ku bazadde bange, kitange Tonda ne maama Namugereka. Weebale nnyo obutonzi obwagalwa, era kibe era leka kibe. Weewaawo. So weefeeko kubanga amayengo ye kintu ekyamaanyi ekyetaagisibwa mu lugendo lwo olunakuyamba okusobola okubeera ng'osenvula n'okubeera omuwanguzi mu bulamu obuddako obwa eggulu eryokutaano, ate tubakane mu kubeera nga tutandika ate okukolerera eggulu eryomukaaga. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo. Nkuweereza omutima gwange akuume.